tulabye politics wa Uganda oz'omulaba tutandikire ku Uganda People's Congress bagiryebula eyali ey'amaanyi ne bagenda nga basowolamu ebikonge ne tugenda ku Democratic Party ekibiina ekyali kyogerwako Uganda yonna nga DP bweyogera baga nti egumire ne bagiryebula ne bagisokolamu ebikonge ne tugenda ku Forum for Democratic Change case nebeera yemu ne bagijjamu ebikonge nayo nebanga eyeba National Unity Platform ku lwaliro yeriko tetulaba omukuulo gw'egumu muyina abaana abavubuka envungulo nga mubeetaaga ne gavumenti ebeetaaga mugenda kikola muti okwewala ensobi ezikoleddwa abajjajjammwe ne bakitamu mwenga NUP ekibiina ekipya takati muganda wange Lugonvu ebyobufuzi obiyingiramu nga osazeewo kyoyagala bw'obiyingiramu ng'obiyingiddemu ng'ayingidde mu nnimiro era oba ozze kulima na kwanjala kafumita bagenda bw'ogamba nti obizeemu kutula ku lujjuliro era bw'otegendereza byogenda okulya bikulakira mu NUP tuvunaanyizibwa ku bintu bisatu ebikulu eri bannakibiina n'abo batanakufuuka ekisooka okukunga mobilization ekyokubiri trained orient okusomesa okubagundiiza mu nnono y'ekibiina ekyokusatu okubatuma obuvunaanyizibwa kyabulabe nnyo okutuma oyo atategedde bwe nkugamba nti Lugonvu gende Mmengo ekisooka nze akutumye nyina okwebuulirira nti Emmengo omanyiyo oba nkulagiriddeyo oba nkuwadde akutwala ekyokubiri naawe obeeramu akaniggusa n'ombuuza ontumye kukola ki bwe nkugamba nti gende Mmengo olagawa ogenda mu ddwaliro ogenda ku Masengere so omuntu okumutuma n'omutuma kyategedde era kyeyebuuliriddeko bw'omala okukola ebyo oba tukyalina budde bwegayirira muntu nti nkwegayiridde genda era genda okole kyenkugambye omuntu yenna anaagenda mu byobufuzi ng'ekimu tuteyo kumugula era ajja kugulibwa yekka singa Mathias Mpuuga akeera ku makya n'akolamu ebibye Masaka tesobola kumugoberera nga bamuguzenga ensonzi ku luti ajja kutambula wannamunigina yesongole era atambule ng'ayita mu katwe agende ewe mu Soweto n'obusaavu bwe bwannamunigina tetulina bwe tugenda kwegayirira ntukwegayirira sigala naffe nkyogera bulijjo bw'obeera musajja mukulu mukazi mukulu gwe n'olowooza nti omutwe gwo lubengo lwakuswerako bulo guteekewo bagusereko obulo totuyita kujjanjaba biwundu n'olwekyo tetugenda kwegayirira muntu yenna nti tukwegayirira sigala bwa tolina bumativu ku kye tukola ojja kufuuka bulabe eri ekyo kye tuzimba singa obeera wa kwegayirira nti sigala tukwegayiridde ffe tukwegayirire nti sigala tuzimba eggwanga lino ntikwegayirire sigala tuzzeewo ekitiibwa ky'ebyobufuzi bw'oba olowooza nti ebyobufuzi byakutambula nga kiwojjolo eryo eddembe lyo ekirungi ky'ebiwojjolo tebiwangaala era ekiwojjolo bakibalira bubaliza ennaku nti kiwangaalayo ennaku bwe ziti nekifuuka ekisaanyi bwekimala okufuuka ekisaanyi ekinyonyi nekikirya oba nekifa omusana kakati ffe lwaki oyagala tukumalireko obudde ndowooza muntu yenna ayingira mu byobufuzi alina okwebuulira ekigendererwa kye mu byobufuzi aleke kumenya abantu nti tukeerenga ku makyewuwo tusiite ebigeresebo tukwegayidde totuvaamu tukwegayidde sigala olugendo lwoba lukutwala kulya genda olye webejjagale bw'onoofunirayo ebizibu ebyo tibigenda kubeera bizibu bya ggwanga bizibu byo naye rero n'oba okoze ekibi ennyo okusiga ekifaananyi ekibi eri bannayuganda kubanga kyekizibu ekiriwo nti bannabyabufuzi tebeesigika n'olwekyo ffe nga NUP omulimu ogw'okukola ebintu ebisatu byenjogeddeko tusobola kugulekeraawo naye ku bwongo bwaffe tuba tukimanyi era tukimanyi nti bwe mba njagala abantu 10 nkuŋŋaanya abantu 100 waliwo abajja okuwulira bawulire naye nga tebategedde waliwo abajja okutegeera bategeere naye nga tebamatidde noonya awulira ategedde
era n'amatira tujja kutambula. So tetulina kutya kunna. Eggwanga lirimu abantu obukadde 45 abaagala eggwanga litambule bulungi basobole okutuukirizaamu ebirooto by'abaana baabwe n'abazzukulu. Omulimu guno gwoyo yeewaddeyo ng'ategedde n'obulemu obugulimu olina okubwebuulirirako kubanga tobumanyi. Era nujja ne nkugamba nti wano nno wozze nga tubeera mu paalamenti omu ku buvunaanyizibwa bwange okutegeeza baganda bange ddala bato bange nti wano nno we muzze waliwo ebizibu byawo. Nali nnyina abavubuka bange bensomesa ne mbagamba nti paalamenti sitaani gyasiiba akeera ku makya ne yeeyuna paalamenti bwe babuziba nakkiira mu local government n'asulayo mu district ne mu byalo eyo. So asiiba alina gyasiiba ate alina ne gyasula. So olina okubeera ku bwerende naawe ng'omuntu osabe Katonda akuyamba ofune amagezi agassa ku minzaani buli ebikujjira buli lunaku ebijjagawanye osobola okubissa ku minzaani wekekukola nsobi. Honorable tulina erakiika emuyoka nga tusibula njagala ompe kamera yange yoka kino ekibu